Bitalo nnyo ene w'omukyala Catherine Kusasira n'abatuuze abawangalira ekiwazi Banda Wakiso District. So mutulaba wano ku kereziya ya St Andrews esangibwa ku ggombolola ly'e Banda, era nga ebifaananyi byolaba akaseera kano kennyini bava kusabira omwoyo gw'omugenzi omwami Minge Rasco Williams bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno, era ono ng'abeera taata w'omuyimbi Catherine Kusasira. So ku mulundi guno manyi nti Abannayuganda bangi nnyo bali mu kubuzaabuzibwa, babadde bakawulira mabegako amawulire g'okufa gwa taata wa Catherine, era naye nga tugenda kubanga atwawulira kubanga era tuli naye wakati mu kunyolwa okulaba nga ate buli kimu kitambula nga Katonda wakyageze, nga tusinzira ekiwazi omulambo luleeteddwa ku kyalo kino guleeteddwa mu St Andrews Church nga bembategeezeza. Wano ebifaananyi byolaba gugenda kubanga guteekebwa mu Uganda Funeral Services ate gubeere nga gutwalibwa ewaka we batutegeezezza nti kumpi nnyo ne kereziya eno ey'oku kitundu. Tumaze okubeera nga twegattibwako Mami Catherine Kusasira mu mbeera nga bwe tugibategeezezza nga tusinzira wano ku kereziya ya St Andrews esangibwa ku ggombolola ly'e Banda. Tuli mu Wakiso District naye ng'embeera si nnungi. Mami, okusokera ddala kitalo nnyo. Kitalo nnyo munange. Embeera si nnungi. Kitalo nnyo. Daddy atuleseewo. Sebo. Katono nnyo osobola okukubira mu Munnayuganda ekifaananyi n'okumwawulira kuba emabegako awo baddira wakabeerako mu mbeera y'okufiirwa. Sebo. Era taata kyona afudde. Taata wange ono ye mukulu wa daddy waffe. Ya taata wange ankuzizza kuva nga ndi mwana muto. Gwe mbadde naye era badde taata wange kuba taata wange yafa ndi mwana muto. Mukulu waabwe twali tusigaza badaddi babiri, kati tusigaza omu. Kibi nnyo okuba nti teyalwadde kiri awo, abadde alina obulwadde bwa pressure naye si bwe bwamuse, wabula sukaali baga sukaali bayalinnye naye kibi nnyo kuba nti abadde mukwano gwange nnyo nga era sijjula mu mbeera yonna. Byonna nansabira naye nfiiddwa nnyo mukwano gwange, advisor mukwano gwange, naye nsaasira nnyo jjajja wange kuba jjajja waffe akyaliwo. Mukyala alina emyaka 96. Jjajja waffe naye waali Martin yaziika abaana. Jjajja yali mu kuziika abaana. Ali mu kuziika abaana. Kibi nnyo. So embeera y'okuziika egenda kubeera etya? Embeera y'okuziika ekya tugenda kuziika Busiika owetera ku Kidda gye bavugira emmotoka z'empaka bayitayo Busiika Vumba mu kito okyamira ku Magamba Close. Toyinza kubula era bw'otuuka e Busiika n'obuuza gye baziika ku kijja kyaffe ekyavuka Kusasira tekibula. Bagenda okuziika ssaawa ziyinza kubanga mmeka? Tugenda kuziika saa 8. Nga nkutamaama ogende mu nteekateeka eddako olwaleero bajja kwebuuza, era mbadde sinalaba nnyo kifaananyi ky'abayimbi wali tonnabatuusaako mawulire bayimbi banno. Abayimbi nabagambye abasinga bajja kunneeyongako ndowooza enkya mu kuziika kubanga tuli wamu nabo. Kale katukwagaliza enteekateeka ennungi, twongere okusaasira n'okusabira wamu ne famire n'Abannayuganda okutwalize wamu. Mbeera si nnyangu, kitegeerekeka. Mukadde wange nsanyusa okukulabako. Kale sebo. Nga bitalo nnyo. Kitalo sebo. Kitalo ddala. Afudde abeera naawe taata? Taata wange ddala yanzaalira ddala, nze mukulu mu luggya. Taata afudde naye daddy abadde alina omukwano eri buli muntu, adde atwagala ffenna nga kimu. Ekyo nnyinza okwogera. Daddy awummule mirembe. Biki by'oyinza okwenyumiriza ku daddy abadde wa kika ki eri abaana? Daddy abadde musajja ayagaliza. Daddy abadde musajja ayigiriza okukola. Nze yatandika okunjigiriza okukola nga naakamala P7 nga tugenda naye ku site ne tukola. Ne tumala okukola n'atusasula.
Daddy abadde ayagaliza era abadde wa mpisa nnungi mu bantu naffe zaatuyigiriza era sirowooza nti wempita bankubira endulu wabula babadde bamusisinkana namugamba webale kuzaala mwana mulungi so kiraga ekifaananyi nti ye kennyini abadde muntu ki mulungi. So nawe sotuyisamuko ku program oba ogiina ey'okuziika byonna ebiddako akati bwe tuva wano ku kkanisa tudda waka wali ekiwazzi wabadde awangalira essebo bwe tugenda okusula ku makya tugenda kera tuveeyo tugende ku church ennamuŋŋoona eyo gy'awangalidde ebiseera ebisinga obungi eno asenzeyo busenzi luvannyuma loze essaawa nga 2:30 then bwe tuvaawo tulyoke twolekere okugenda mu kito Busiika otambula oyita Gayaza neweeyongerayo Bugema n'otuuka e Busiika n'oweta on your right oba omaze okutuuka weeyongerayo okwo naye nga bw'obuuza bakutuusa. Mami kansembeyo naawe bigambo biyinza kuba bitya byotagenda kwerabira ku taata ne biyinza okukubira omuntu ekifaananyi taata abadde atya? Taata kyenyiza mumujjukirako abadde wa mukwano mungi nnyo. Daddy abadde atulambula buli muntu ono eba baffe mu luggya ne bato bange bonna bali wano babadde wano abadde kagamba nyina byemujjukirako ebintu bingi nnyo temba nefuna okusomezebwa kungi nolwakuba nti abadde mwami mulokole naye nga nkanfatinga abadde ambeererawo lumu twali mu covid nemugamba Daddy eno embeera yakusabira najja naŋŋamba yiye ekipapula bwenyiza okutambula nzije neŋŋamba RDC nafuna ekipapula nempereza Daddy najja ewaka nansabira balina okusomezebwa kungi naye ng'abeera wamu nange. Kale yeyo embeera ebigambo bya Daddy tebisobola kukoma kati naye nga ye embeera nzikakkamu nze lujja byemukyalaba bye bifaananyi ebyenteekateeka y'okuziika Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester
neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzza okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi kyova olaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko otulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigest eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nalwekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno. Amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno. Wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.